Bujingo omumanyi bujingo ki olina kumanya ogu pastor webali nnyo mumanyi bulungi nnyo era enjiri ye yanyamba nnyo okuva ku kkubo enjiri ye nnungi nnyo ddala era enjiri ye nze nange ŋŋanze ndi Katonda naye ngisaako omukono era kyovulaba omwoyo gwe ngulina bwe mba yenze Katonda pasita yenna gw'owulira ng'akugamba ebigambo ebikuwoomera manya asinza nze era manya omwoyo gwe ngulina oyo omu bapasita bangi sijja kwogera mannya nnyo naye gwe kyoba omanya buli pasita omwatiikirivu yenna gw'omanyi bonna bomanya abaatiikirivu kababeere bano abebuzaabuza ba bugembe pasita ali kujja sirika ndi kwogera pasita ali kujja waneno mu maka gange bwe mboggola nemboggola ng'ekiseera ekyo siyoyo gwabadde alabaawo mu kamera bulijjo gwasinikirako amannyo kitegeeza zisituse owabeera emizimu wonna ekiseera kyonna n'enfuufu ekola ki olaba just enjovu we zirwanira so Katonda okay tewali Rasa totiisa sikutiisa muganda wali mfanya ky'omusota muganda we yali mfanya ky'omusota banga kiri atwala okweyubula talina kiseera gwe banga kiri otwala okunaaba ejjuba ne liva eri omulundi gumu ne likuba emira nga tunatula wano ng'endabirwamu eri wano ejjuba ne liva eri ne likuba emira omulundi gumu ne ligwawo ejjuba eryo ne likaabira mu lubuto nali yenze Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku nnamba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo ku MRI kwetuli nga bulijjo amanya bampita Rimasa oba osobola okumpita Metani Club Bongo nkwaniriza webale kutwagala webale tugoberera webale kukkiriza nti Katonda w'ensozi w'amayanja omu bbanga awo ali omutayongerwako era webale kukkiriza ti ye yatutuma tugende mu masabo mu nzija z'Aberuminati tugende buli wamu nga tunyweza ekigambo kye nga tutwalayo enjiri nga tumementwa buli mulabe sitaani wabula nga tetukuba be tusanzeyo kubazikiriza nga tubasika badde wakolondo tuzikirize buli mpewo eyo babuzaabuza ebulire marungu paka Kristo bw'alikomawo n'agisanga eyo ku njegere olwo n'agiramule. Toweetama musamize togoba musamize tosalira musamize musango. Katonda waffe tasala misango. Katonda w'abakafiri asala emisango ffe waffe ayagalira buli kadde atutuma genda gye bali tubayambe. Ogw'okusala omusango si gwaffe. Kale nno buli kadde tulina okugenda n'enjiri tubanyonyogere n'ebigambo ebiwooma bwe kaba kamere kawoomu kamufumbire okamuwe olwo bw'aba akateekamu fooko akalye nga bw'omukuba enjiri omusamize bw'alwala. Abakristo fe abandi badde ate basooka okubalambula tumulabeko ng'emmandwa ze ziganya omujja ku kisenge awo waali ku kitanda awo waali olwo nno Saara yaffe tugimusabire Katonda waffe Kristo waffe. Lwaki oba oyogera obugambo obutini nga njogera oba olamiriza olwo Katonda waffe amugjewo awo amukolemu omulimu amuzimbemu obuweereza akyuse n'abalala. Mubasamize muno mwe mugenda okufa abaana bagenda okuwasa abaana baffe
mubasamize bwe mugenda okuva bapasita b'enkya, mubasamize bwe mugenda okuva bakalidinaali b'enkya, mubasamize bwe mugenda okuva bafaaza b'enkya, mubasamize bwe mugenda okuva abakulembeze b'enkya. So tetulina kubakyawa, tubatwalire enjiri tubakyuse byampaka paka naye nga kyetukulembeza kyekisa gye bali. Gwe ategeera enjiri eno gye tuyisa wano, Mukama akuwa omukisa. Gwe atagitegeera kulembeza okwagala, kiwe obudde olwo Katonda ajja kukikubikkulira nti eyo gye tugenda mubulede mbakyuka edda tutwalayo enjiri si gyeyina okuba. Tulina genda eno mwe gye mutya ewatiisa, ewali emisota, ewali abaana abali mu bifaananyi by'emisota ne babatuuma amannya g'abantu, ewali amajinni, ewali buli kyokoola. Ffe gye tulina okusimba amakanda tutwaleyo enjiri. Ebyokoola bijinni kati nga omuntu naafuna omusota n'agujja eyo n'agwa erinnya ly'omuntu, kati nga omusota ogwo buli kadde guba guyiwa amalusu, omusota gutabaala abantu ekiro mu birooto ne gubakanga gwaka amaaso. Ebyo ebyokoolakoola ebyo. Wali abadde akuloopeddeko gwe nga gwe omusawo ekinansi nti wali alina ebiri ku muloosi. Anti ombuuziza ebyokola bye biki kati nenkubira zitemanyi ku byokaala. Wabimanyi otya? Of course ensi y'omwoyo tugibikkulirwa. Wabirootako? Ebyokoolera tubiraba mu ensi y'omwoyo. Bye tebiba na byoyooyo bibi. Ensi y'emyoyo yeeriwa? Eyo ensi etalina mibiri naye ng'ate ensi kyeyeeyo gye njagala onnyinyonnyole kuba nze sigimanyi njagala gitegeera. Ensi etalina mibiri. Ensi etalina mibiri. Ensi kyeyo etalina mibiri. Omwoyo teguba na mubiri. Omwoyo teguba na mubiri. Olweko omwoyo gulina omubiri. Kati ensi y'omwoyo tebamu bantu ba mibiri. Omwoyo kyeki? Mu comment section awo suulawo answer omwoyo kyeki. Omwoyo kyeki. Lwaki ono tetuleka kibuuzo na kimu nga tetukizeemu ekifuluma mu kamwa ke. Kubanga nze nno namuloose ng'afuuse omuweereza ow'amaanyi era ng'akyusa abantu okufaako obufi. Kale kasooka empiseyo bakanda bange abantu Labongo Charity Foundation. Labongo Charity Foundation tuli mu kujja obwana obusobe 5 ku luguudo tubutwala e Kamengo. Twatandise okusereka Mukama w'amaanyi, twatandise okusereka. Olwo bwe tuva mu kusereka tudde mu kupanga enguudo. Twabagamba nti buli muntu yenna ayimiridde naffe mu Let My People Go campaign nga tujja obuweereza buno Makindye tubutwala e Kamengo. Buli linnya lye twawandiika tugenda libbulamu ka gadeni, oluguudo, tugenda dibbulamu blocks, tugenda dibbulamu bu sitting points. Olwo n'erinnya likolenga obujulizi kati kye tugendako. Bwe tumala okusereka tuba tuyiwa ettaka mu ssomero okuliwa mu fulo. Kuba tulina okusooka ne tulijjuza ettaka, omusingi gw'essomero ne gujjula ettaka. Olwo ne tukola fulo. Kati tugenda kuba tukola ekyo nga bwe tukola n'enguudo nga bwe tuneeminga amannya. Olwo enjiri yaffe abantu bategeera ekibali tutegeeza. Wabula nkiddamu nti buli muntu agenda okuba n'erinnya mu foundation eyo ey'e Kamengo, ebizibu bye ebigenda okukoma. Agenda kulaba ku mukono gwa Katonda mu nju ye, agenda kulaba ku kisa ekitabangawo era ebyalemedda, agenda kulaba Mwoyo Mutukuvu ng'abisumulula era nga biba. Kale yongere okutuwa ebifaananyi, twongere ka speed mu nteekateeka eno kuba abaana balina otandika okusoma. Taamu eno tebasomye n'eri eyaggwa tebasoma. Lwaki? Kasooke tukwate amagi gaffe tugateeke mu kiseero ky'okubazimbira essomero. Omwaka guno kale ne wegunaatusala naye tetubatangaaliza emyaka gyonna ekigenda okujja mu maaso. Tuwe ekifaananyi kikusiigire, tukusiiganga bw'oli, omwagalwawo maama wo sengaawo tugenda kumusiiga nga bw'ali. Akaseera ke tujja mu bifaananyi ebyo ke tukozesa okubeezawo obuweereza buno. Naawe agamba nti omwana w'eggwanga kikulu tukoye okumulaba ng'abonaabono. So tuwayo ekimu eky'ekkumi ekyensi sekya church. Ekyensi keikaako obuntu kowulira nga munna asiibye enjala talina lugoye akana kanywedde ebiyagayagala bikakubye kasula wabweru ensiri zikaluma enkukunyi noga bannange kakagulireyo ku lugoye. Kyekyo kimu eky'ekkumi ekyensi gwalina emitwalo 2 3 4 sologa nti nedda omulanga nguwulidde kambawo emitwalo 2
bongere osereka essomero bagula omusenyu kati batandika odimarketinga gardens n'enguudo batandika okuzimba ennyumba y'abasomesa kuba nayo tugyetaaga abasomesa bagenda okubeera kuba bonna be twafunye ba mu kibuga so naye enji tugyetaaga naye nga bwe twogerera sofayo tuli siwabi kale omukulu kitegeeza kiki ekyo tewali design yabasamize yaba Illuminati lwaki anti nkubuuza kitegeeza kino nga tewali nenga design just kinyumo anti mpulidde oyongerako ebya Illuminati ebya biki ate nga nze nkugambye ekimu tewali buuza kuba muli mutya abantu eyo mbabuuzaako nze Katonda wammwe tukulaba eyajja okubanunula oba eyajja obalaga ekitangaala Katonda w'abaddugavu mbasaba temutunuulira nze mutunuulire byenjogera bwe mba nkugamba ndi Katondawo mba nkujjukiza kiri mu mutwe gwo nti omuzadde Katonda wa ku nsi so oyo jjajjaawo ali eyo azaala omuzadde wo wandimuyisa otya kyama kyo mwebali kunjagala n'abatanjagala nze mbaagala nnyo nkimanyi mujja kunjagala kubeera edda nedda mbali bazaayo ku bijja byammwe ne babakumira ebyoto kikyotegeeza kyanti nze bwobanga si kutiisatiisa abantu just bwobanga tokkiriza nti nze ndi Katonda kiba kitegeeza tokkiririza mu buwangwa bwo so nga ate bonaaba ofudde etteeka balina okuzaayo ku buwangiro bwo oba obuwangiro bwo kyekyo ekijjakyo gye banaasa mu mubiri gwo kyogamba omuntu akkiriza obuwangwa kitegeeza kuba mu buyabuya omubuyabuya kyeki okukkiriza obuwangwa bwa kinfula mu buyabuya omubuyabuya kyeki oyo akkiriza nti gwe Katonda ekigamba nze ndi mu buyabuya bw'oba ondaba ngamba bali ekigamba gwotegedde otya nti bali babuyabuya nze buli akkiriza nti oli Katonda mba ndabanga atapiikinze bulungi kyetuliko atapiikinze gwe Katonda kyeki twasa gwe Katonda kyeki anti kati gwe oli kundaga nti no bali babuyabuya nina okwogerera nange nina okwogerera abangizuukusa ani waliwo yangambye ani Katonda afaanana atya Katonda kyoyo omwoyo gwe gwambye ogwaliwo mu ntandikwa era ogulibaawo mu nkomerero gwe wakitegeera otya gwe wakitegeera otya ebyawandiikibwa bitulambika ebyawandiikibwa mu ki mu Bayibuli ng'ani abiwandiika abayigirizwa abawandiisi nga basumbibwa mwoyo mutukuvu mwalimu Abaganda tekyetaaga kuba Muganda nze okukola esaati bweti oba gwe okukola esaati bweti nze njambale tulina okukkiriza nti omwoyo mutukuvu weyakkira so mwoyo mutukuvu oyo ayambye eki kuba juzi ndaba eryo gwe baakuba ne bamutira obwemage mbu mubbi naye nga talina kyabbangako yamuyamba bamukubira mu kyaki ekigamba Katonda omuntu alina kwekuumira mu kyaki kyote no anti tuligenda mpola so omuntu kyotegeeza alina kwekuumira mu kyaki okuba safe kyaki si yamukuba Katonda yaliwo okumukuuma abafa batubeera nabo buli kadde anti so kati bwoba okimanyi nga abafa tubeera nabo buli kadde nze wulira wulira nze wendinga wanze okukujjukiza nti tokkiriza kufanga musiru tokkiriza kufanga masiikini ate ani akugambye nti sigenda kufa nakugamba ngenda kufa malenzo gwomanyi Katonda kyeki anti okutafa okubeerawo emyaka n'emyaka era okulibeerawo okulamula abalamu n'abafu mbadde manyi bw'ofa omwoyo gukola ki ogenda kuva mu mubiri odde mwoyo mwofugira nze siri Katonda afuga oyo Katonda w'abali banaddiini oli Katonda ki nze ndi Katonda ow'emirembe w'amazima w'obwenkanya atagenda kulimbalimba bantu mala lya akagaati mala genda osoma eddiini byo byo tebyetaagisa ewange lwasa wagamba ogenda kufa ozukire mu nnaku 7 ogenda kufa ddi nakugamba nja kugamba nga ngenda kufa olw'ensonga nkyabitegeka sinaba kufuna bulungi banwanisa
abanwanisa gye bali naye bakyakukuta, so nkyasondasonda kubamba manyi. Lwaki ogenda kufa? Olw'ensonga njagala kukakasa abantu abaagala okukakasa. Ogenda kakasa maanyi go? Si kakasa maanyi gange kuba nze olwedde nga alina, naye ngenda kakasa abo ab'emitima emikyafu abaagala okukakasaako nti gundi ono leka ngende njogere nti ekyasa eggundi ddogo nze mbadde nkimanyi naye nga teyakyogedde nga tanafa. Yagala kutega abantu kakodyo? Siina buli omu ayogere kyofudde omale okomewo. Siina budde butega bantu kakodyo baki kyonna nga nakugamba kamera yegena kubaawo. Obanga okaka ejjinja olikamula omusaayi. So olunaku lwolife libanga sho ebule nebwe abantu bagyesomba balabe saababuzibuzi ng'afa saabafuusa amaze namaliriza nga naawe mwoli mwennyini mujja kwesomba naabo bonna tetwerabire kusaabafuusa saamasanamu naye ugenda kufa olemeku dda nzoke nkwate essabojyo sigenda dimenyawo ndifuule Bible study jijako bujja subi waggulu nanserekako mabaali. Bible kitegeeza ki? Bible kitegeeza ki? Kuŋŋaaniro y'ebigambo eby'amagezi. Kuŋŋaaniro ly'ebigambo by'amagezi. Ebigambo by'amagezi byetaagisibwa kwali bubi kwali bulungi? Bonna. Bible esumba ali obubi n'ali obulungi. So gw'olowooza ani mutuufu yandyetaaza ebigambo by'amagezi? Bonna. So kyogamba abantu bonna basiru. Nze ndowooza ali obulungi abyetaaga nnyo okusinga ali obubi. Kyogamba abantu bonna basiru. So beetaaga Bible esobole okubawa ekigambo ky'amagezi. Eyo byogedde. Gwova okunyinyonnyola. Buli kikolwa eky'amagezi oba ekyekisiru kyetaagako okujjukiza. Buli kikolwa eky'amagezi oba ekyekisiru bwe kiba kyetaagako okujjukiza. Wali owuliddeko omuntu ne bakugamba gundi oyo bagezezzaako okumugyamu ekintu gundi naye kigaanyi. Time batennatuuka kuba Katonda akyusiza mu biri ebituufu. So Katonda gwe kusaidia ogwokiririzaamu oba okkiriza nti akyusiza mu budde obutuufu gwe lwaki okaka embeera yo okulowooza nti noosobola okwerega nange mu ngeri yonna. Okkiza okuliko ebikolwa kukolera ddala amakulu. Sikukaka kukyuka leero okola wansigala njija sikala kukyuka nca wabula nze buli bwenkubulira obulungi Katonda bwankoze luliwo olwo. Katonda akoze bulungi ki? Ampadde obulamu. Nze bwe sirina. Ansobozesezza okutuuka wano nga sifunye accident. Nze watasoboseza kuntuusa nga nfunye accident nenziyitamu. Ansobozesezza okumumanya nti eyantonda ali omutayongerwako. Nze wesobodde kwekuuma. Antebusizza obutego obwo obw'okunnimbalima nti gwe Katonda ate nga tubanako Katonda. Gw'olabanga nze ntebusa obutego bwo nti Katonda obwo ye Katonda. Ekikyo nga bwe kiri obulungi nange ekyange bwe kiri obulungi. Lwaki gw'olwo oyagala olabe nti ekyange kikyamu? Lwasa omusota gwo gweyubudde. Oguyita musota naye mpulira tuyambeko abantu kati bwetulaga nti omwana yeyubudde tujja babuzaabuza. Kale muganda wo ali mu kifaananyi ky'omusota yeyubudde onyumirwa okubuzaabuza obwongo kati bw'obuzaabuzibwa ate byebikusanyusa nga obuzaabuziddwa. Muganda wali mufaananyi ky'omusota yeyubudde. Muganda we yali mufaananyi ky'omusota bbanga kiri atwala okweyubula. Talina kiseera. Gwe bbanga kiri otwala okunaaba. Nze ndi muntu kati n'oli muntu naye enkola zaffe za njawulo kubanga oli omuntu ye alina eddiba ly'omusota ate nze ndi muntu atalina ddiba lya musota. So kyembadde nteesa oba kyembadde nsaba oŋŋondeze nga nsaba tumunnyonnyole nga tumukompe yalinzeeko kuba nze njogera ye tayogera. Ekigamba bakasiru mmwe abanaddiini mubayita kyova atwale musota gwe bayita kasiru aba muntu. Ogambye abo embuzi kasiru y'omuntu yandibadde ayogera bagamba oyo omuntu kasiru. Omuntu kasiru. So kale tewali buzibu muyita omuntu ali mu kifaananyi ky'omusota gwokomaawo. Kale kakati omuntu ali mu kifaananyi ky'omusota okweyubula kwe kutegeeza ki kutwala bbanga ki
era kukomawo naki kyo kiringa kya bulijjo nga gwe bwoli just olw'okuba kyo kirimu ye kale ye nga ye munda mulimu ogwo omuzimu ogw'enjawulo oba omwoyo ogw'enjawulo ogukirimu kikireetera okuba nga wali amaanyi amalala ago gwe agakuleetera okuwulira ekyo ng'omulabyeko gasobola okunyamba nze amanyi okugakozesa okumpa ekitangala kyonna kye nandyetaaze mu bulungi mu ngeri yonna gye neetaaga yeseetaaga kunnyonnyola nnyo atali genayingira mu ddiini lya Katonda omutuufu. So bw'onaaba ng'oyagala okuyingira mu ddiini lya Katonda omutuufu nja kunnyonnyola ebiwanvu okusinga awo naye nga siina nnyo biwanvu okusinga awo nga togenda kuyingira. Eddiba eryo lyotembeeta ndaba tolita liriko ddagala ki? Eddiba lya Wamusota. Eddiba lya Wamusota siririnaawo wano. Eddiba ly'omwana muganda wali mufaanyi ky'omusota liriko ddagala ki? Kati nga gwe bw'onaasala enjala zo ne bagamba nti omusawo asobola ozikozesa okuloga. So naye eddiba lye nga lyo lisobola okunyamba yekiza okunziriza ebyo bye nandyetaze nga mpita mu kusaba okwo okutali kwa bulumi okw'obulungi nga nsaba kyenjagala kyonna. Osaba eddiba ly'ono muganda si ddiba ndikozesa bw'okwata seminti n'omusenyu ne bulooka n'ozimba ennyumba. Omanyi abalokole muli bakunnyonnyola ABCD n'ozimba ennyumba tekitegeeza nti nno seminti n'amabulooka yennyini nnyumba. Kitegeerekeka kiba kitegeeza okozesezza seminti ne bulooka okuyimirizaawo ennyumba n'ennyumba yo bikwatagana kyekyo kyenkugambye kyekyo. So eddiba lino olikozesa okutuukiriza ebigendererwa byo ebirungi so lirina amaanyi agakusobozesa okutuukiriza ebigendererwa byo. Saagansobozesa anti mu mboozi eno tulaba Katonda akozesa ebintu bye yatonda ate okufuna amaanyi okutuukiriza ebigendererwa. Ate nga gwe mwennyini wano obadde onsibangako ng'ompoganira nti Katonda akozesa gwe okuba ng'ondokola kati ate gwe otandise ogezesa owange. Owuwo ayita mu misota maliba ga misota naawe oyita maliba ga misota gano nga nange owange bwayita munzi okukyusa byesaagala. Emisota egiriwa kale owuwo ayita Katonda oyita mu ddiba ly'ono omwana ali mufaanyi ky'omusota okubako nebyozi Bayibuli etegeeza ki? Bayibuli kyetegeeza okyakibula munyera ginyweze ddala. Etegeeza ki? Ombuusa nange ngende neeyambe wano tewaliwo musota. Waliyo omwana ali mufaanyi ky'omusota. Kale mu bantu yandibadde kasiru nga bw'okyogera oyagala nnyo omuyita kasiru naye tokyobola bakasiru. Sisobola kuyisa mu kintu kyonna maaso nga tekiyisangamuuko saidi yange maaso. Like ng'obuwangwa wayisa mu buwangwa oba muno n'amaaso awo nfiirawo njiya amagezi gonna okola ekikusanyusa ogyemu amagezi. Kakati eddiba limalawo bbanga kyawo mu ssabo w'olitadde eddiba ly'omwana kizza teririna bbanga terikyanyokako nswera yakaze kati. Ensowera zikyanyokako just yakasana kabadde kajja naye budde bw'okumakyawo zinyookako kuba ensowera zo ziba buli wamu. Ziba nnyo mu masabo simanyi lwaki. Kirabika mu masabo otambudde mangi bulaza. Galumbagana nawaliwo gwe nakuba amayemeri gagamba oyo tadda wana tukyankalanya. Singa era waba postinga lwaki nze ompostinga ekigamba bali bo bakyama olina byobakozesa ebirala banaye mumulabo. Nagendayo nga mubuulira enjiri kati nagenda okuddayo omulundi ogwokubiri nga neekwese. David oli omukyali City twagenda okuddayo omulundi ogwokubiri nga neekwese ngenda okukola esimu yange agibulokinze gwako nga membe gasula gamukuba ekiro lwaki otukyankalanya otuletera wano abantu abalina ekigambo ekiramu oyagala twemolerako tuddangayo. David twaddayo naye bwekyojja wano wali owuliddeko obuzibu bwonna nti nina obuzibu bwonna. Buli bulwadde buba n'eddoozi yaabwo kati gwe eddoozi yo ngimanyi
era buli birwadde biba n'ebika eriyo sirimu nga yetawona yadde abalokole mwewuunza mbu awona. Sirimu awona. Tulabye bangi abalina sirimu nga bawona. Oyo ye Mukama. Ensi eno. Era n'omwana wo kimugamba naawe otuleyo n'omwana wo n'omugamba sirimu awona. Nga pasita ya mu Bible yawonyeza. Oyo sirimu awone Saara erinnya lya Yesu liwonya buli kirwadde ekitu kyankalanya. Yesu yali muki? Yesu Katonda. Omwana. Bakatonda bali basatu. Kitaffe Mwoyo Mutukuvu n'omwana, Yesu Katonda omwana. Musinze nakuleeta wano ga sitaani nagoyo gabi agabajjudde ge twali tetumanya ati ate Katonda mwana ate Katonda biki Katonda alina kuboogu teriyo mbu Katonda mwana Katonda biki byakubuzaabuza abantu kubasiruwalizaamu kubalowoozesa mbu nno bw'ogira bw'oti kiina kye kikuyamba. Gomana Katonda tuteerawo bakatonda bali bameka lwaki bali basatu kyajja kitya? Nawuliddeyo abalokola abasiraamu abakomentinga ku video zange mbu simanyi ate mbugwe lwasi oli tuyingirira naye ffe twegendereze. Omuntu ng'okakasa oli munaddiini ng'oli munaddiini mutuufu endowooza zo ziba za njawulo. Tosobola keera ku makya ng'oli kunaaba omulalu n'anyaga engoye ku kiyigo adduka agenda nawe n'ofuluma ogoba omulalu kyokka yayambadde n'engoye zazinya zagenda ate gw'ofulume bukunya naawe ogoba omulalu olw'okuba anyaze engoye ku kiyigo ng'onaaba. Kiba kitegeeza nti ate gwe bagenda okuyita omulalu. So ojja kusanga oli katugeze oba wa boda afunye accident olw'okuba yambadde jaketi. Ojja sanga wa boda olw'okuba ayambadde jaketi azitunuza mabega afunye accident gw'omunyola obulago ng'olowooza mbuno yabunisa obulago so nga aluusi omuntu ye bw'atyo bwe yayambadde. So nze nayambadde embugo nayambadde bikomo nayambadde bajjajjange njagala buwangwa bwange nyumirwa mu byange siri mu byakusabiriza mbu ate ngengere ate zimanya aparapata si byendimu. Ndi mu kunyumirirwa mu buwangwa bwange neyagalira mu buwangwa bwange ekyenjagala kyenkola siriiko komo mbato wasaba kazi we bati siriiko komo mbato olina kola kino kunyumirwa bulamu kyokka kyendiko. So manyi omuntu buli lwanyumirwa obulamu bwe ebiseera ebisinga bangi banyiiga era nkimanyi bangi bali eyo banyiiga n'abamu nga beeyita banaddiini era nga n'abamu batuuza bu meeting bwabwe eyo nga bw'omanyi enkwe nga bwenzija mbyogerako nga bw'omanyi enkwe ne balowooza bingi bye bayinza okulowooza okwagala okola gye ndi naye bakimanyi nze wendi ndi example. Sitidde kintu kyonna gw'oli waddembe okwogera mu bubi naye nze ngenda kwogera mu bulungi era ngenda kwogera sayidi nnungi. Gwe mbulira Bayibuli yo kye yakuyamba kyekulwaniridde ombulire n'ekyo kyotajjula ng'era tokyasabiriza olw'okuba olina Bayibuli mu nnyumba. Nze nkugambye nti nze sirina Bayibuli mu nnyumba nti gye neesigamye nina mayembe gange nina bajjajjange era ombulire mu Bayibuli tomuli mayembe era osoma amayembe mu Bayibuli gayamba ki otegeere ojja kumanya kyenjogerako kyeki olekere naawe n'okujja okuneewunzirizaako nga bw'oneewunzirizaako bw'otyo. Omusota guno gulimu mmandwa ki? Kiza alina mu mmandwa ki? Ate omulalu bw'ababbye engoye ze ate oyisanga mulalu akitwale nkize mulalu abbye engoye zo. Omusota guno manya kiza ono omwana ali mu mmandwa ki? Bamuyita Kiza. Ali mu mmandwa ki? Wandaba ogamba nti waliwo lwabula Kiza. Alaba ebi bamuyita Kiza. Kiza ali mu mmandwa ki? Kiza. Emmandwa agiyita Kiza. Mandwa. Akayimba tokamanya kagamba Kiza mu amaanyi. Tokamanya akayimba. Kati saze kuyimba naawe. So gwe soko nyimbire ez'abalokole ndyoke nka kuyimbire. Gisoko nyimbire ez'abalokole ndyoke nka kuyimbire. Gulwaki agala nkuyimbira akakiza gwe tonyimbiranga kwokolwa abalokole wano lulungi. Enensi
wadde tukirimu bulungi tukyagala kubanga naye ankomaawo Nadini mwagalo nesalawo ekwanika mu lwatu emwavu ensi nakugamba oli mwavu ensi agenda kukwanika mu lwatu nga tova ku bintu by'amasana mu lwase amasanamu agase musamize munaku sekerere gasaani ye gakoze ekyamasanamu g'oli kwogerera ebikyamu omanyi ng'oli kutonda enkwembi omanyi ng'oli kwekuzaamu emize emikyamu omanyi mukyala sho ng'amagini gamusiyaga amagini gamuleepinga asatu masanamu abo nga bakugamba yenze nga sindika atwogera ku masanamu ate we wanywa imponti kati ekigamba oli owa boda bwe yakubye omuntu n'amutta nga talina musanga ba boda bonna bakubye tubakwate obwongo bwammwe kiki olwokuba bagamba sente bazijja mu nyanja abavubi be bagagga obwongo bwammwe bagamba mbu bawoza nyanja balinga batasoma sanzera okuba omusajjawo omukeera bukeezi banayo omukuba owaye kiza mandwa kiza mulongo kakati muzimu kyoguli mu kiza ogwo gumubuzisa nakuloosa nakulwanira kuba ngamba akulwanirira kiza nga bw'owulira nti nno painkiller awonya bulumi mu mubiri gw'omulokole kitegedde painkiller awonya bulumi mu mubiri gwa pasito akusabiranga erinnya likuluma mbuliwone naye amira painkiller awonya obulumi so nkugambye kiza mwoyo ogwo ogulimu akabonero ka kiza ak'obulongo maanyi kigakozesa okubula n'abulira mu mpewo gakiza naye kutawaanya loza omuntu yakuwa emmando yakuwa bubi teyabikunyonyola oba osaddaaka buli ekigamba gwe yazikuwa ezizo yakulambika atya kati omanyi kati gwe lwaki nkunyonyola nondaga nti gweobimanyi okunsinga eriyo ekikuli emabega eyo ate si bigusa gweobimanyi ekigamba gwe waliwo bigusizaako atoyagala bakazi bo omu ali Kongo omu ali Tanzania bagenze kukolayo baba batwalidde bakasitoma bintu byabwe dagala mpeta bukomo nekelesi amasanamu gatambuza boda ku boda amasanamu gwe oba olabanga ngatambuza ng'owulira nti nasse omuntu oba nabbi omuntu oba nagwe nakoze ekikyamu gwe lowooza ekikyamu naye oba owulira nga teriyo gwe nkoseza bagenda gikuleetera so nze omulimo gwange gwegomba siri kusansanya masanamu ogaba mpeta kukuuma bantu si kukuuma bantu wabula kusapootinga maanyi ag'amazima oba amatuufu agatalimu bulimba bisimanyi ovaeri ate okwate Bible ogiwanike mu bbanga otandike osakaza amaloboozi kifo ky'okudda wali okakkane oyogere n'omwoyo gwo omanye kyekyo okumanya ofune okutegeera ekikebe ekyereere bw'okikwata n'okisuula awo bw'oti tekigenda kwogana ng'ekikebe ekijjudde so mwawuleere buli kadde oba osaddaaka ndaba osaddaaka mbuzi oba masabo buli kadde osaddaaka buli kadde omusaayi gwafuuka omusaayi mu ngalo zo buli kadde lwaki osaddaaka nnyo bwotyo biki ebyo by'owoyisaawo ntalo kizoba olwana ezikuleetera okusaddaaka siba nze sirwana ntalo okusaddaaka nsaddaaka era kituufu nsaddaaka omusaayi mungi mu ngalo zo ya omusaayi gwe gwolabanga omusaayi guba mungi mu ngalo zange ndowooza gusinga ogw'omukinjaaji oba ogw'oyo akola mu lufula naye okusaddaaka nsaddaaka naye nsaddaaka olw'ensonga nakugamba bwe mbanga nina amagini amalungi bwe mbanga nina amayembe amalungi okuba n'akambe ewaka mu nyumba
oba okuba ne sabuni mu nnyumba oba ekyangwe tekina buzibu bwonna bwenyiza kulowooza nti gweoyinza okirabako obi nga nze nina amayembe nina amajini oba nina emizimu nga tezigenze kubba muntu tezikunyigirizaako tezina gwe zinyigiriza ndi bikozesa nga gwe bonaakozesa akambeko okusala ennyama oba okusala bugga oba okusala ejjobyo ndizikozesa nga gwe bonaakozesa ekyangu ekyo okwekuuta enkyakya ne sabbuuni kitegeera nange mbikozesa okuyamba abantu oluusi abamu ababa baneetoolodde ebigambo byenjogera ebimu oluusi tebiri kunze biri kwabo abantu abamu abeetooloddwako emyoyo nga sigamba nti nno banaddiini mbuno oba banaddiini endiga nedda wabula nga oluusi ne mu bapasita oluusi mu baseeka baliko emyoyo emikyamu egibatambulirako egiboonoonyi nga gibatadde mu mbeera ez'enkwe ne balemererwa okukolerera obulamu bwabwe n'abaana baabwe nga batunuulira nnyo abasamize abantu bwaba bayambadde olubugo oba omuntu waba ali mu ddiini ye lyatakkiririzaamu ne batondawo entalo naye nga ffenna ekkala eryegyo so kyentegeeza kyeki nze amayembe gabajjajjange kuba amayembe musirikale wa Lubaale ofuna bulungi amajini ago ganjinya gegandeetera okukola bino byonna kuba esente njifuna nja kyenjagala okay bwe gaba tewali buzibu girango gewansa nti ganjinya gajjaga kuba ennyinde tewali buzibu leka gankube era bwe mba nsobezza nga nkakasa nsobezza ngera bwe mba nga yenze nnyini gwe yenze nga wanga yenze mbeera nagwo yenze ago gankube waŋŋamba nti ekikuleetera okusaddaka waliwo emyoyo egimu gy'oba okwata mb'okwata emyoyo gy'abantu abamu n'ogikozesa by'oyagala mbadde ekyo ate kiralamu si buli kusaddaaka nti mba ndi kukwata omwoyo gw'omuntu ngukozesa ekyenjagala kiri bwe kiti igwe bw'ojja gye ndi n'ontondako olutalo nzikakkana nenfuna okumanya ngeri ki gye nnina okuggyawo olutalo olwo wakati wo nange era wakiri nteekawo embeera yonna eya buli mu ngeri nenkusika nonsemberera bwe nkusika nonsemberera nontegeera nze bw'ontegeera igwe olwo n'omwoyo gwo ngukwata nkunnyonnyola bw'ontegeera gwe n'omanya nti nze siyina buzibu ne bwona nkolako ekikyamu ngenda kulabanga bw'oli kuba ekikyamu kyonkozeeko sinze nkikukoze kuba nze siri kikyamu gwokinkoze ne bwona nteekako embeera oba nkuba kiki kyonna kyonna nteekako ngenda kulaba bulabi kuba ekyo kyoba ontaddeko ekibi nze nkulaba bulabi sinze nkikutaddeko just ngezezzaako okulaga nti nkusobola okuyisizaamu amaanyi agasobola okwata omwoyo gwo ne gutuuka okuyaayana n'otuuka n'okundowoleza ekikyamu nga nze sikukolangako ekikyamu so ngenda n'ensaddaaka mukusadda okwensaddaaka nsaddaaka ndiga endiga eyo gyensaddaaka eba yakulya teba yakusaddaaka mbuno ndigisaddaaka ngende ngisuuleyo so omusaayi guno gwenjuwa njuwa omusaayi okusanyusa abajjajja nga okusanyusa emyoyo gyange egyo gyenzikiririzaamu ku saidi yange kuba buli omu alina obuwangwa bwe bwakkiririzaamu lwasa myoyo kisofa waliwo kintu kyoyagala okubuuza wakyokonyeko by mistake naye ekintu kyosaka kitwala for granted waŋŋamba okwata emyoyo gy'abantu emyoyo mugikwata mutya munzikiriza yammwe era mugiterekawa mugituma biki era mugikozesa biki nga mumaze ogikwata aba nkiddemu abasikiddamu nereka nkiddemu nkugambye engeri gye tukwatamu omwoyo gw'omuntu okiyita kungulu ngambye simanyi abo abatanjagala waliwo nze kiri kiwayogedde waliwo ensonga kinkiremeddeko toyita kungulu nkunnyonnyodde tozinga Lubaale wakwa nkunnyonnyodde sisobola kwata mwoyo gwo nga sikumanyi nina okwata omwoyo gwo nga nkumanyi olw'ensonga ojja kummanya omanyiro otandika okwagala okunwanisa oba otandika okundowoleza embeera embi yonna oba otandika okulowooza nti nno olina kyosobola okuntuusaako ekyobulabe nze nja kukakkana osembere wendi ontegeere ofune ekyansi osembere wendi bw'omala osembera wendi nze ngenda kukozesa amagezi gange n'emyoyo gyange okubba ogwo omwoyo gwo ngukozesa kyonna kyenjagala kyonna kyegezezzaako kusiibira waliwo bapasita bewakwata emyoyo bemukwata emyoyo mubakozesa saagala oyite kungulu
bangi bapasa bano bemukwata emyo ne mubakozesa bamanyi nti mubakozesa oba bamba bati bamanyi sakugambyeko ne kuba pasita abamu abanene saabawulidde bulungi tewabawulidde bulungi akakasi nabadde notinga kiri kyewaŋŋambye nyoza amanya wakagambye mulala Bugingo omumanyi Bugingo ono comedian waliwo pastor ne comedian agegenya pastor waliwo Bugingo ono tuli ku bya comedy ati tonjawulidde ogamba ekigambo bwedde oli nange mu bya comedy yogera amanya ngambye Bugingo omumanyi Bugingo ki olina kumanya ogu pastor webali nnyo mumanyi bulungi nnyo era enjiri ye yanyamba nnyo okuva ku kkubo enjiri ye nnungi nnyo ddala era enjiri ye nze nange ŋŋanze ndi Katonda naye ngisaako omukono era kyovulaba omwoyo gwe ngulina kikyotegeeza simanyi kyenja kugamba otegeere gyabulira gwamukozesa sinze mukozesa wabula nze oba nkiyita okumuwa ku maanyi oba nkiyite ku masannyalaze amasanyalaze agajjawo pasita Bugingo bwe mba yenze Katonda pasita yenna gw'owulira ng'akugamba ebigambo ebikuwoomera manya asinza nze era manya omwoyo gwe ngulina oyo omu bapasita bangi sijja kwogera mannya nnyo naye gwe kyoba omanya buli pasita omwatiikirivu yenna gw'omanyi bonna bomanyi abaatiikirivu kababeere bano abebuzaabuza ba bugembe bonna kabeere ne pasita wo gwe gwomanyi gwe gwolowooza mbuno yakusumba gwe gwokkiririzaamu lwaki mwesiba nnyo ku bantu Katonda bawanise anti nze ondaba ndi wansi badde njagala kale wanikeko ko pasita wo mujje ku ziro nga tumulaba omuwanike lwaki mweripira nnyo mubano Katonda bawanise olwo ne mwagala okuyisaamu kazambi mpozi nkugamba nzaani gwe Lwasa ndo zaminya maanyi ga byayi esaawa yonna kagenda kutuka ndeeta omusumba wano esaawa yonna erya Katonda lwaki tolitaddeeko Lwasa maanyi ga byayi esaawa yonna takyayinawo muleetera omusumba kusota bagenda musumba omusota bagenda guyuzaayuza ekikubira musumba mala okubira musumba wange manyi mwagala nnyo naye musumba lwaki omugubira nnyo essimu musumba wange mwagala nnyo olatike nti musumba wange ono agenda va Jjinja ajje asooka amenyeemenye wali bweyogerere kati yakala amenyeemenye amaanyi g'obulimba maanyi ga byayi esaawa yonna kitwale nti wakutte enkima n'ogisiba ebyayi n'ogiteeka mu musana ebyayi bigenda ku kale kola bukozi bweti nyonta webemuluma ajja ku nnyanja just katakwata pasita wange tewangu yagala kuloga musumba wange tolina maanyi eri Isirayiri tewali dogo eri Isirayiri siina maanyi galuga amaanyi agange tegaloga tomanyimu abalokole mumanyi kimu kuloga kyovula mukulembeza kuloga bamalogo ne gaddayo gye gava amala ne gagenda ne gawunga gewakazayo gye gava gafaanana pasita wange aganye okukwata akaali mu kubuulira njiri ngenda kumuddamu owaye soko oba tubadde wano kubasumba engeri gyemukozesaamu amaanyi gaabwe kakati mwe mukifuniramu ate tukozesa maanyi gaabwe ate kati obanga ogamba nti nate abasumba basinga ffe amaanyi olyoka ogambe mbu ate tukozesa maanyi gaabwe agamba be bawaffe amaanyi enkolagana yammwe evawa n'abasumba nga tonambuuza ekyo ani musumba mutuufu mu basumba bonna b'omanyi siri Katonda sagala jajinga ekigamba nawe mwenyewe toli munaddiini kuba tolina musumba gwokkiririzaamu oganya okwatula kitegeeza naawe oli mufere pasita wange akubye asooke mujjeko mukubira sagala yatayimu agende sumba
engeri gyagenda okunkolera omulimu omusumba nga naye abipinga oyo abamusetinge The telephone number you have called is not available at the oyo omubipinzi esimu yeweddeko omuliro leka afune chance osinkana katonda. Dear customer, we are unable to process your call at this time. amasanamu gabadde kigerere amasanamu gagala Kati ebizibu byammwe ebyokubula netiwaaka mubitadde ku masanamu obuwaayiriza buli ku banaddiini. musumba ndi wano mu ssabo naye amasanamu gabadde gagezaako okubuza netiwaaka mukama yeebale sa amasanamu ali wano abadde azinagudiikudde Ne buli eri kali akaana katoko kakimanyi nti olina mu kuwaayiriza. musumba amasanamu gaali gabuziza netiwaaka ngezezzaako banne nga netiwaaka ebula sa amasanamu ali wano yeesibye olubugo ku mutwe n'embira. Amasanamu gabadde gafaanana gatya? Atulinde tujja. musumba oli luddawo essaawa zino Essaawa zino ndi mu bweyogerere. oli kati bansindikirayo 5,000 eza transport. Waliwo n'omulala yansindikira siringi 7 nziina wano ku simu eza transport. Then gwe mutwalo gumu mu mmeka mu 12,000 ogwa transport. Kakati mbadde nsaba mu programu ya leero omwana wa Katonda ali atugoberera musumba oli ogenda kuva weyogerere. Ngenda kuva bweyogerere wembanga ndi wakujja lunaku lwanca. Enkya ogenda kuba mune space. Olunaku lw'enkya nze ndi free. Mbadde njagala kujja olunaku lw'enkya. Samasanamu ng'omwanguyiza nnyo ekibete tomaze kikenenya ndusu ekibe. Obuzibu ndudde bwojja ate amaanyi nagakuŋŋaanya dda kati era leero mbadde ntambulako eyo ndi kukusabira ku malwadde nga bwe bawona kati amaanyi okugakuumirawo mbadde nemwetaaga olunaku lw'enkya tusobolere eddala okumunyweza. Saabaniga olunaku lw'enkya ogenda kumufuna Saabaniga anti yafuuka muniga. Asiba ebintu ku mutwe by'abaniga neyefuula nti lubaale yamuloseza abisibe ku mutwe. Bino byabaniga omuniga pozisi muntu ndaba gwe mwenyini oli muniga laba obupale bwolaba akatishat Saaba Bob Marley anti alina ne kala z'abalasita mu mutwe zikunkumuka. Saaba Bob Marley mukyuma ekya ssaawa mmeka? Njagadde okujja ssaawa mbadde njagala kumuwa olunaku lulamba. Olunaku lulamba? Nawe sina biseera ebyo munfuula fala mulowooza nze olaba sigenda mu anti agambye nga sente munayisaamu amaloboozi atalisa okwefuula. Si kwefuula mba ndimuwa chance okunsinkana lunaku lulamba nina obudde bwoyo obw'olunaku olulamba. Akakasa n'amalawo olunaku olulamba wano. Tuwobudde mukama waffe. Tanso okwefuula tumukwate empola musumba. Olowooza nsobola okwefuula yadde oli kukyeyogezayogeza ko sisobola kwefuula naawe. Wali olabyeko omwana ng'agaana switi. Omanyi omuntu ayagala okuva mu ddiiro atandika oteekawo busongasonga kati n'agamba sijja nabbiba. Wali olabyeko malaaya agayala kwambula empali. Mwe firimu zammwe zonna gwajje ezo firimu za Yesu. Musumba nze wendi wano tubadde tusaba Yesu agira aveeko mangu mugambe enkya yangu wajje nnyonyoleyo ne sitole engeri gye nazaalibwamu deni kino enkya kiryoke kibeerewo kitegedde. Musumba bweyagala okunyonyola mu sitole. Njagala kunyonyola ano nga musumba omujjeko gono sitalina mulamwa naawe ono naawe kikyate kati. Musumba talina mulamwa. Oyo wanca by'ensonga zizekuba olugoye olubanga olwambadde ebikukujjo olina olutereeza n'olwambala bulungi so ebikukujjo. Musumba wakutereezebwa. Ebikukujjo agambye n'okugamba kyabasumba nga Pastor Bujingo, Pastor Bugembe n'abalala sebo yabawa amaanyi. Kakati nabadde tamanyi nti wali abajja amaanyi ewa Katonda. Yagambye wano musumba tonamwanjulira gwayogera naye. Namanja alikwogera ne Katonda ati kati amaanyi gyagajja. Musumba mwanjulira amanya.
kati mwami Lwasa ali kwogera ku Katonda kyokka ate gwe ali kwogera naye ekitegedde obanga ku bakatonda banjawulo munaye Katonda temugatika Katonda mu kitu ekyo naye nange nina owange Katonda ali ogu Katonda ali omu anti ogenda kikakasa nkya ate kyetwagala okumaza empaka olunaku lw'enkya kyetwagala kumanya Katonda wo mujeeko enkya tulinga enkya siina bigambo bingi naawe ebigambo kubanga nze kyemmanyi kyanjawulo ku kyomanyi akati enkya emundu egenda kuvuga Bayibuli egenda kuvuga kiwedde empaka ziggwewo enkya akabugo ku mutwe kano yandikomako olwokambala nze wendi olunaku lw'enkya mpozi nga ajja kwebuzaamu naye tulina mukwata bulungi saaba Bob Marley lwaki mulikozesa ebigambo bingi enkya olunaku lwankya nze wendi siina naera oli kulaba wendi nze nzikiriza kale Musumba wangise enkya kamale okuyisaamu wano akalango kuba saagala okwate musofa tulinawo 12,000 omwana wa Katonda ali eyo pasita ajja saawa yonna omusota emanya omwana kizza yandirokoka Lwasa Saabasanamu yandirokoka wano tugenda furawo Bible study wali wagenda okuba library ya Bible buli kitabo ekikwata Katonda tujja kumenya wali tubenga we tukiteeka olwo wano wane wabadde ogwoto guno otujoteeka tujateekawo kibannange tujja planninga kumwana Katonda tugateko mu buweereza buno pastor tetwagala kwate mu nsawo ye sofa bakamusondera omutwalo gumu mu 12,000 naye ngenda kwongerako omutwalo gwange gumu naye mwana wa Katonda ali yagamba nti nandyagadde okulaba ku musamizo ono ng'avunama gyali osoboga nti anze pastor ku namba y'essimu 0700346827 0700346827 bakole kyoterako pasita tetwagala kwate mu nsawo ze twagala ajje wano nga teeralikira transport mu ddiini yaffe kikkirizibwa nga teeralikira transport nga teeralikira kyakulya era njagala ave wano mutwale ewa papa otugenda okulya ekyemisana era mukwate ng'ali wa papa alya kaluwombo alya kakoko ng'omusamize nawe tujja genda naawe ebino ebyogamba nti babakkiriza bamuwe transport tukikola mu kwagala tewali atukaka so badde nnamu akabuuzo singa pasita mumusondera esente ze muli musondera naye naalemererwa okujja okutuukiriza omwana Katonda ku 0700346827 0700346827 kyonna kyoyina twagala pasita aleme kwata mu nsawo ye n'akamere bwe tumala okuba omusamizo ono ne tumwatuza loza pasita n'omukubira najjayo n'amazzi gagenda okuyiwako ng'oyatudde bw'amala okuba omusamizo ono muvuge straight paka ku restaurant alye kamere amazzi bagasabira amazzi amatukuvu bani abagasabira pasa yenye ajja gasabira kuba amafuta agayina amazzi agenda gatukuza kati gagenda okuyiwako era kati zino emmandu eziri mu Bob Marley zonna zifuumuke zidduke ne wana amansirewo amazzi okay bannaye nandyagadde mbanyumizeeko ku lugero lw'obulamu bwange engeri gye nazaalibwamu yesu nawe wazaalibwa Katonda mbadde sikimanyi kale mbadde nti banimanyi gwazaala Katonda ye kyogamba gwe Katonda wamwe ye tazaalibwa wangi Katonda waffe asukkakaawo Lwasa tazaalibwa Katonda waffe Katonda kitaffe kitaffe kitegeeza ki Katonda eyavaamu buli kimu ekiri ku nsi ekitusanyusa kyetulabako kyetutya n'ekitutya so awo aba akoze ekyo aba azadde oba abatazadde aba azadde oba tazadde aba azadde oba abatazadde anti oŋambye okumuzaala anti mbuuza aba azadde gwenziramu ansa yatonda teyazaala yatonda kati ekimukuyisa kitaffe kiki nga teyatakuzaalangako
aye kati awo nawe weetaaga okuyambibwa lwasa mukozesa ebigambo mu bukyamu ate omuntu bwakugambako gwokiraba bubi kitaffe nze ndowooza kitegeeza taata kitaffe y'omubuzibuzi ow'okuntikko omubuzibuzi ow'okuntikko kitaffe y'omuntu oyo kati naye kale enkya mu maaso ga kitaffe oyo gw'oli kwogerako kitammwe ogwo okolangani muweerezaawe ndiwo okola kwagalako ku nsi kuno male ngende eka musinkane eka yewa bulimba muggulu watudde muggulu gyatudde ensi y'emyoyo eyo gyalamula naye nga lwaki mulwawo okulaba ku bazadde lwaki weegayaza ogenda olaba ku muzadde anti oyo muzadde ow'okuntikko kitaffe talina abaana abazadde abalala kuba bonna yabatuwa kati lwaki munyigira lwaki bali babasibye abasa omuntu wekiba kitegeeza nti no olina kgenda muggulu okusanga kitaffe so nga ate oli bamwanguyizaako okufa sitegeera oba ebigambo byogera lufuula nnenge oba mubyogera biki omugamba simanyi katonda kitaffe ali mu ggulu simanyi okumusanga olina kusooka kufa n'olyoka omusanga kino kyokola sikuvumye naye kale kyefaananyizaako nga akabizi kagabula keeki kannyonnyoleko kamala gagiswankuliramu bwe kati nze nkimanyi ensowera n'enjuki byombi biwuka era byombi bizanyira ku kabuyonjo okitegeera kijjayo mubisi kino kijjayo kazambi okitegedde ate kizibu nnyo okunnyonnyola enkima nti omubisi gw'enjuki guwooma osinga eryenvu so nze mmanyi nga wali abali ku lyenvu balowooza lyeriwo omusinga omubisi gw'enjuki naye tewali buzibu nze njagala kunnyonnyola lugero ngeri gye nazaalibwamu so gw'omanyi oba oli ku lyenvu oba oli ku ki kakomerwa eryenvu oba omubisi kale naye bakuzaala batya ssebo katonda enzaalibwa yange bampi katonda bamuzadde nsaba njinnyo lwaki enjogedde ekikuvodde ssebo anti njogera oyogera just omuze gw'abalokole ngumanyi kasita omulokole bw'alaba ku kazindaalo bw'ati nga omumiro gumusiiwa atandika kwagala kuwogana twategera amaanyi g'ekigambo bwe kigambo nga kiba nga kiba olulimi luno Romans 10:10 kati yogerako kibe yogerako kibe njagala oyogereko kibe nange njogereko kibe lwasa togenda kufa lwaleero olina okusisinkana pasita enkya naawe ogenda kuddamu omwenye essaawa zino nange tewali problemu ekyo nze kubanga okumwenya kyekyokulwanyisa kyange kasita omwenyeza tewali buzibu so leka bannaffe mu biseera byonna kubanga simayiro lyange eddagala gy'oli nedda si bubi njogedde mu bulungi gyeoyogedde nti sigenda okitegeera so gyenvudde wange bakuzadde katonda nga sinaba kuzaalibwa maama wange ne taata wange abanzaala nze katonda eyo mufa tosekera mu bintu by'amakulu abanzaala nze katonda nga bagenda okufuna olubuto olwo maama ne taata wo abakuzaala gwe katonda abagenda okufuna olubuto olwo lwa katonda nga mmwe we babazaalira mu biduula we bazaalira mu nsiko bazaalira mu masuuka oba mu bitanda nze nazaalibwa mu nnyanja ennyanja eyo gwe gw'omugga kiira gw'owulira okunzaalira mu nnyanja si nti mwe banzaalira naye olubuto we lwatondebwa baali mu nnyanja nga bawuga ekitegeera kyentegeeza nga bw'onaabeera mu swimming pool ekyo so olubuto olwo okubaawo kitange yawaziruka n'ava awo mu katundu awo we baali babeera oba we baazaalibwa katundu kali eyo bakayita Malindi ka muwendo nnyo katendo yawaziruka n'agenda e Kenya bwe yagenda e Kenya yasangayo ejjini baliyita Ukasha ejjini eryo bayita Ukasha lyamugamba mukyala we ali lubuto naye omwana gwalina mu lubuto agenda kwogerera mu lubuto wakiwulira
ali mu lubuto munnaye agenda okwogerera munnaye ebbanga kitange lyabeera eyo nyange yali eno nga alina okusomozebwa kwayita mu lw'ensonga ebiseera ebyo baali nga si be bali obulungi ng'obulamu butandisi bulamu bwa kiwala so omulimu ogwaliwo ekiseera ekyo gwali gwa mmwanyi nga yagira asuubula mmwanyi maama wa Katonda nga olaba maama w'omuzanyi wa firimu bwe bakugamba nti so mu kusuubula emmwanyi awo lunaku lumu alina gy'agenza okusuubula emmwanyi ali lubuto olwa Katonda lunaku lumu alina gy'agenza osuubula emmwanyi bamugamba agenda weenogere olw'obujagujagu bwe ng'omuntu omukozi bambi yagenda yeenogere emmwanyi yali anoga emmwanyi ng'ali lubuto lwange n'alaba ekinyonyi bakijuba baliyita juba nze sirikozesa simanyi nakumanya nti oba liroga gwe obadde omanyi yali kutumako naye gweomanyi nnyo ebyaba nolaba nga babikozesa nobiroga n'alaba ejjuba bweyalaba ejjuba eyokola olabika olina bingi bweyalaba ejjuba lyali ku magi neribuuka nerigenda neriva ku magi nalaba amagi naye ye nanoga emmwanyi amagi teyagafa tayagaleka n'agenda ewaka bwe yaddayo ewaka yaloota omusota ogwa bulaaka nga gulimu amabala ga golodi nga gumira amagi omusota ogwa bulaaka nga gulimu amabala ga golodi nga gumira amagi naye nga bwatunuulira alaba ekisu kiri kyennyini kye yalabye naye nga amagi agalimu manene okusinga kwago olunaku lwe yaddayo okuddamu okuyitayo eyo yagenda okuddayo yasanga obunyonyi obugundi buno obusota buno obwa green abaganda babuyita namundagala nawandagala nga kali kumira ki ejji kitegeera kati ye mu kukwatayo yakwatayo nga tamanyi nti kali kumira ki ejji n'asika busibwati okusika n'alabirako akasota mu kukeekanga dduke ne kabuuka bwe kabuuka ne kino nkibagamba era mugina kikigano bwe kabuuka kamuluma omukono naye bwe kamuluma omukono talina ddagala lyagendamu lyonna nti oba lino oba liri yagenda mu bapasita bakole ki bamusabire bapasita bwe yabagendamu okumusabira oba banaddiini bwe yabagendamu bamukwasaganye ng'omusota gumulumye munaye banaddiini batandika kumugamba nti olina ekintu ekyenjawulo era ekyamaanyi era ekyentiisa era ekitasoboka ate ekitasa okitegeera ekyenjawulo ekyo kye baali boogerako lwe olubuto maama wange lwe yali nze lwa Katonda kitange n'akuba akasimu ebiseera ebyo obusimu sindi buli omu yali abeera nako yalina gwe yakubira oyo ng'amusaba maama wange bwe yamumuwa maama wange yatandikirawo okusaba kuba bambi amasakalamento g'ekisiru gaali gamusiruwazaamu ekiseera ekyo yatandikirawo okusabira muzeeyi wange n'amugamba nedda munnaye nkukubidde essimu kugamba omwana gw'ogenda ozaala bamuyite Ukaasha oba oguyita ogujiini kasita malungi nze gampa byenjagala oba gwoguyita gujiini gomanyi naye nze makiini so bwe yamugamba omwana oyo atumibwe Ukaasha maama wange n'amugamba munnaye nagenzeko ne bansabira naye kirabika waliyo ekitali kituufu kuba mu kunsabira waliyo ekyayogeredde mu lubuto tatange n'amugamba ngenza okugamba nti n'omwana oyo bamutume Ukaasha nga nze nakyemmanyi olw'ensonga omwana oyo alinako ekyenjawulo ekimulikira namufunyeeko obubaka kuba kitange wa mu myoyo kuba ffe waffe tukuze tumanyi byamasabo tetumanyi byamakyaki ebyo bya ntalo so bwe yamufunako obubaka obwo n'abumuwa bw'atyo nga bwe nkunnyonnyodde maama wange yakitwalanga ekyolusaago kitange ne kimwogereramu gy'ali ye mwennyini ne yeekomyawo bwe yeekomyawo baali ekiseera ekyo baali nga okwatagana mu nzikiriza
kunafu olw'ensonga oli yaddukira mu balokole ono naddukira mu ono ngate ye munabuwangwa wa busamize masanamu gumanyi oba masanamu kasita yanjigiriza ekisa n'eddiini etuufu so nemanya katonda omutuufu nti yerwasa so we yakomawo bwe yatulanga ne mukadde wange ono nga mukadde wange ayagala kumuwa ssaala muzeeyi wange ave mu kiri ave mu bizimuzimu kati baali awo batudde ejjuba ne liva eri omulundi gumu ne likuba emira nga tunatula wano ng'endabirwamu eri wano ejjuba ne liva eri ne likuba emira omulundi gumu ne ligwawo ejjuba eryo ne likaabira mu lubuto nali yenze tuwulizaganya bulungi naye nga koodi yakwata maama wange okulowooza nti no pasita akola okusinga bajjajjaabe olw'okuba kali akasota kanamundagala kamuluma n'agendayo bamusabire n'atafa pasita n'amuwonya okuva n'olwaleero nkikugamba omusota namundagala tegulina busagwa era tegutta ne bwe gukuluma okitegeera so ejjuba eryo bwe lyamukabira mu lubuto muzeeyi wange nagezaako mugamba namugamba munaye nakugamba omwana ajja kwogerera mu lubuto naye oganya okukitegeera maama wange okuyita mu bumpimpi yagenda yakiwakanya n'agenda okunzaala mu ddwaliro gye yanzaalira waliyo ebitaali byangu ebitaali byangu ebyo byebiriwa maama wange naliko ekintu ekineezinze kyesijja kugamba kuba nze nkiyita kintu olw'ensonga kimpa ebintu byesobola kunnyonnyola nnyo maama wange ngeri gye yali ayambadde eddiini mu kiseera ekyo yatya nnyo bambi era waaliwo embeera ey'okumukubaakuba agumire ekyo kyalabye nga bumanyi omukazi ng'oli muto oli muwala muto naye ate ozadde ekintu ekyentiisa ekijjidde ku mwana olunaku lwe banzaala lwennyinnyini lwe banzaala nze kitange teyaliiwo awo we banzaalira naye mu kunzaala nasooka kwogera nga ngenda zaalibwa ng'ovudde ku kwogera kuli kwe nayogera nga ndi mu lubuto okwerya emabega byenkugamba nno byaddala bye tusobola okubirako essimu ssaawa zino taata wange n'akunyumizaako just katono wano nga tesimutegeezezaako byenkugamba byaddala nayogerera mu lubuto kigambo ki ekigamba gwe singa tubeera ano wetu nowulira eddoboozi mu lubuto nga lyogera nogamba mpulidde ayogera nga zigulumba lwaki era lwaki oyo njoka zagulumba nemugamba nti ayogedde anti kati nze sijja engeri mwe gye mwamanyira okusaakaaza amaloboozi ojja kulowooza ekyo naye nze ali kugamba ekituufu nkugamba ekyaliwo kye baŋŋamba ekyaliwo nga te akiŋŋamba si omu oba babiri bangi era nga kiriyo mu likodi ewaffe gye tuzaalibwa sijja kunnyula nti nayogera kino olw'ensonga kye nayogera kyakyama era kyekyo ekiri kuleeta pasita wano okitegedde so mu kuzaalibwa kwange ebyo byaliwo naye ate mu kukula nawo waliwo ebyaliwo mu kukula nakula nga tebaŋŋambanga ti munayo olina kyewazaalibwa nakyo ekyakuliko nga just nze muli nkiwulira nkyagala nga tebanaba kuŋŋamba nti oba nazaalibwako ekintu kyonna nga njagala nnyo ebintu ebifaanana emisota era nga mbeera nnyo n'emisota era nga nzanya nnyo nazo era nga nze emisota mu bulamu bwange kuva buto ne bwogenda ku kyalo n'obuuzaako be nakula nabo nga sigitya nga muli mpulira ne bwe ngusanga nga bagukubye oba bagulinnye ng'okwata n'enguza ku bbali naye nga taata wange ye yali amanya ekituufu nti nze waliyo ekyenjawulo ekiriwo naye ng'atya okuŋŋambanga omwana so kati mu kukulakula awo waliyo ebizibu ebyantuukako nti bantwalako ku ssomero nga ku ssomero gye bantutte ndagula bulaguzi basomesa njogera ebintu nebao neŋŋamba gundi gwe ogenda kufuna obuzibu wegendereze mu bbanga etali lyawala kifo ky'okwetereeza omanye ki kyenkugambye bwe kiba olowooza nze ndi mubi ne kingobesa ku ssomero nga nfuusafuusa ebintu ebyenjawulo abaana ku ssomero saizi zange zibe nalindi nabo mu butoomu ne batandika okuntya olw'ebintu bye nakolanga ate ng'ewaka balabawo essabo so ne batandika okuntekangako ebigambo ebikyamu gundi abo ewaabwe balogo balabika bakola bwe bati kino kiri so obo bonna bulamu ngeri ki gye nkuze pasita ekiri kumuleeta wano lutalo lugezigezi uliriza lutalo lugezigezi lunkulu kubula byakola kwetumiikiriza but
gano maka gange olya kyenkugamba gano maki amaka g'omuntu gonna gaba n'amateeka gawo kitegerekeka so kimanyikiddwa nti omuntu yenna singa omugenda obubi omutuufu alina kujjanjaba buki atuli kukirizaganya ndikugamba wulirize eno kuba kati gwe ndikwagala otegeera ekituufu ate ye tolina kyolina kumugamba kyonna omuntu yenna ajja obubi gy'oli olina kumwejjako buki omuntu yenna ajja obulungi gy'oli olina kumukwata buki so mbasaba abalabi abali eyo kyendikwogera nkyogera nga nkijja ku mutima ebiseera bingi nga nwana nnyo okwagala okulabisaako bapasita mu makamera nsaba muleke kutunuulira kinaaba kirabisaawo mutunuulire ekyomunda tuula olowooza ofumintiriza okimanye nti gano maka gange pasita ali kujja sirika ndikwogera pasita ali kujja waneeno mu maka gange bwe mboggola nemboggola nga ekiseera ekyo siyoyo gwabadde alabaawo mu kamera bulijjo gwasinikirako amannyo kitegeeza zisituse wabeera emizimu wonna ekiseera kyonna n'enfuufu ekolaki olaba just enjovu wezirwanira so katonda okay tewali Rasa totiisa sikutiisa ate gage oyako inacho gage masaizo kujano noja kabazi sisobola kujjayo kabazi ekigamba kati katonda we munafunga nzijeyo embazi wamamba gamba abawuliriza n'abalabi teri kuluyimiriza wamma abalabi olwaleero njagala mutegere abantu abekukusiza siina kyentidde tulongereyokko teri kulwongerayo teri kulusazaamu tugenda tutegekera ku ground nga taze makago ekiti namubuuza oyagala kujja wasaki mukubire kazemukubire mugambe owaye mbadde gyatumitinga munuto ground twasaiza okukuba akabazi nyinza okuba nga ndese ebyange emabega ampitireyo nga bino sijja sobola bisitule okitege ebyawongo balima ebyawongo tambula nabyo oyina bisitula balima yogera nabyo mwoyo mubalakisi woyingira mubalakisi mubeeramu ebikompola mubeeramu bomu mubeeramu obumundubundu obwebika ebyenjawulo mubeeramu bingi so bannange kino ndikibagamba nga nkiddamu sematalo gwe muli kugenda okulaba olunaku lw'enkya mu muwoome lw'empola olw'ensonga akabozi kagenda tandika nga kawoomuwoomu nga kakakamu nga kaseenenkerevu naye gye bigenda okukomenkereza nkuyigiriza bw'olina okwekuma nga omuntu alina kulumba mu makaago manyira nakusaako kamanyi nakusa omusajja awera oyamukwata trespass nedda sebu bino byabasiru bino byabasiru tutegeke gamana katonda atugoberera tutegeke nyuto ground kubanga pastor naye ajjawuwo kakisagala sondere sente temwerabire namba pastor sagala ajje wano bagambe namba bategeko wachi kali tu meeting somewhere ata amajjajja nago kuba amajinja gala agagule ati Rwasa kyaliko kiralamu Rwasa ayinza okwambalira Rasta pastor namaka kumbi bwe ndaba watandisa bino mumaka gange nokwerwanako mumaka gange bwe ndaba eyo yentegeera yange nze ngenda kukozesa maanyi gange nga siina gwe nsabye tewali ngumi sigenda kusaba ko amateeka agafuga tugenda teeka amateeka agafuga olumiitinga luno tewali kwata ku munno tewali kwata ku munno tewali kwogera esikuwadde lukusa wange ekyokwogera ekyo tokintoyagala kukuba ngumbi nedda Rwasa talinawo mwoyo wadde noogu atidde okumulabisa nedda bw'oba oyina emyoyo egikukuuma goberera amateeka ga programu wamma abalabi ono agamba teri kwogera ku show buli omu aba ne tayimu yagenda kuba ne tayimu eyo okay mbadde ngamba nti no gwe teri ku muntu kwogera nga tomuwadde lukusambu kati yogera ku show tuba ku show okay bwe maze na microphone nga shetandise tayimu yebe yiyo ne ya pastor ebe ya pastor naye nkusaba olondeko side nga bukyali aze ndi wa pastor nawe ndi wa Katonda.